Okay. Walabye abasajja nze babe mukibi sakadde nawo nga sinna bekibi no yawula nanuka na sente no sente simanyi sente omuzungu kiyagiteeka ala mukibi yananuse kuli kuba kunanuka tuweyongera woti mama nze Ngalakyala nakola kineza nesazala je bali n'abana. Fangoni yabogeredde ebigambo bimanyi gwe mama Fangoni. Naye so butabogere. Ora baba akabira mubikire. Mama Fangoni yabogeredde ebigambo. Nenkulabira. Ora baba akabira mubikire. Ora mukutukidde mu ngalo. Nagamba omusajja omunene w'ogubuto. Abasajja abakuru ebintu byabalema mu buto kakati babitandise mu bukuru laba bambadde bisikati bona balinga muwa abakazi ekitiibwa. Bananuse. Basanywe bananuse baloza nti it's part of Katemba. Ngawo gamba it wasn't necessary. Nayogerero yo erinnya ligenze bannange mukamanya. Omwami munene ali awo. Ayambale actually ekitete yayambadde kya red. Mumpimpi. Abampi si monsonyi abampi monsonyi naye nga mumpimpi ng'orubuto luli eno ene mabega enkulembi ennyo eri yasalawo bannange mwogera abakazi nti balina enkulembi naye basajja wakula oli musajja mukulu yadde wakatadde mukatata iwe nono oyulise kuli kuyulika mutegedde tumunyongera namulabira naye nga nesika sente mbusebo babaddeko bayi bakola omuzannyo tosobola kuyulika tosobola kuyulika sika sente Okay, abalabe Patronaz Media mwenna tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga temuvaako kuno. Tubeebaliza ddala munnaye mwebali kusubscribinga basubscribinga ate ntugamba naawe atanaba kusubscribinga oluddewo kya kabi nnyo okubeera nga tosubwa kintu kyonna toyitibwako kintu kyonna okubeera nga okifuna butereevu ku Patronaz Media. Amanya bulijjo Patronaz nga ndine munnange MC ZAM. MC ZAM. Senior driver mutambuza butogo wali wonnewa. Nansana. Nyumba kuki? Ku nyumba. Tukatambuza mpaka kuyisibwa bucha. Bobi. Obo ulira. Wano ku Patronaz Media tukubatega tugumiza. Ennaku zino mutambuza ku macha waliwo balira futali. Ne 11 mubeera mu 10. 11 tubeera n'abayagala futali. Tujitusawo jitutuma. Tujitambuza. Nafe tuba tusibuluka naye ate lwo n'abakola ki? N'abaye baga batuwadde order. Omwino gitwalayo. Ndowooza muwulira MC ZAM atali mu kusiiba banayi. Swawumu mumulaba ndowooza takyefuula mbeera yonna yagivaako. Ndi ku nnomo. Erinnya walisudde? Lijja libeerawo naye we lisesobola kuva ku muntu. Ekyebbe kisiga kya bbego zali wuliki kashiwolofu. Mbogonja tafumbibwa matooke. Abantu agafaanana naye n'omuvuma tasobola kuwuma nga liyo. Awo nno tubagamba nti tugguse nate ne programu yaffe mugimanyi bulungi wiiki etambudde wiiki tugimazeeko naye ebiri mu wiiki jatandika ne president w'abayimbi webale nnyo wagendaga president waki wanupu Fangoni tujagamba president nati banji tuyina banji mu ggwanga nali wasooke nze mmanyi omu aliwa His Excellency the President of Uganda. Oyo President wa Fefena akola. Yes. Ne buli omu mu kibina mwali. President. Mmanyi ogenda gamba mbo Fangoni president. Oyo Fangoni president wa FOP. Obo mfuna. FOP. Fangoni president wa FOP. Waliwo president wa NOP. Awali bamuyita principal wa NOP. Naye president wa NOP. Muwangu. Nomwana mutachi manyi president wachi wa NOP. Waliwo president wa DP. Waliwo FDC. FDC. Kadeni waliwo no elemedde muki.
Ona president yalemedde mu State House. Ona president. Tonteeka mu bintu byammwe Muzaffaru. Bibuze Saimo. Ogamba ono. Olwa president oyo. No, Lorenzo Rugogofu. Oyo wabayimbi oyo yalemedde mu ki? Ayina ensonga ze. Mumuveeko nammwe. Shia. Ono gamba Kenzo. Edilisa Musuza Kenzo. Mutuufu atabubira nsiko ye. Twagambe wali ensiko gye yagenze. Gwata gwosulawa. Gwatamanyi nti ono mwana Fiona Nyamutoro. Honorable Minister kati. Honorable Minister wa. Bine bitwade tumuyita mwana. Byavuddewo. Obyogera ku rules sinabyogerako. Sinaba yadde okinyegako. Nenga mwana. Gobala mwana. Mvaako. Ye Honorable Minister Nyamutoro. Yobali nyale wetu we. Linyalye. Nyamutoro Fiona. Yoyo. Kakati president w'abayimbi gwayagala. Yamwerekedde kulayira. Nalemera yate bamusigiyeyo. Nedda yako. Bamutateko ggulu. Yakomyo amumwerekedde. Ajaliyo nawe dembo yasuze. Ogo mugambo. Tagala. Banange. Nawe dembo Edrisa president w'abayimbi Eddie Kenzo. Chakabi walemedde mu State House. Ngulina Nyamutolo ng'alayira. Wayagala layire. Ate yavuddeyo. Bonfuna. Ngayagala layire nga anawala muddamu. Kati agambe mbu ayisuba yanga yakamuwa. Naye byantalo yagambye. Byantalo agambye. Ne bakola omukolo ne batabayita. Kubanga basuubirayo kati ebintu bingi kwanjula. N'omukolo bagutegesedde bagusubira. Walina okubeera ne. Kenzo yeefuula naawe alinga nze. Aneefuulya ku minisita. Yeefuula so mwefuulyako bantu. Ku minisita. Nga lwaki temwefuulyako ku minisita y'abasoose. Nyamutolo wewe oyagala Kenzo weebereremu beera kuli. Ku minisita. Minisita. Anti mu Kenzo kati yalina okubeera kuli. Byakyuse. Sawa ne Kenzo minisita waali. Byakyuse se. Minisita w'abayimbi kati president w'abayimbi anti kati. Kakati obuzibu bubeera. Abana Kenzo ayagala kafo. Gwe tewalabye nga abagerageranya Rema ne munne wali. Mwene tubitalina gezesa. Ne bagezesa wano na Mutoro ne munne wano tewabirabye. Nabirabye. Abana ba social media bayita mmere. N'obulungi babugezese. Gasa mu nfuna n'obulungi bagezese. Twala mukisa ogutwala wakwebazaani. Tuchayago twala mukisa. Nenda ko twala mukisa. Ogenda kwebaza Kenzo. Kukubenga tofa mu boss wange. Tutandika kutwala mukisa. Nga nkyali ku Kenzo. Ne Nyamutoro. Then nemukopeeringa Amza ne Rema. Ako kafu. Kenzo twala mukisa. Katika nkobulire. Nyamutoro, Honorable Minister. Honorable Minister. Kava mu State House atula cabinet buterevu. Era ine kuwa mkuwaje badde akolera. Anti ulira neddo badde ki. Kakati Rema talina cabinet y'abayimbi. Kuba muyimbi. Rema ina cabinet kuba muyimbi. Wali kintu kiba kikubye. Tawachi nga kimukuba kitya. Wamutwe mufula abantu ba social media bafula ebintu ekifula nnenge. Nemuteka abantu bamameza amalala. Teteka nyani sagala Nyamutoro Honorable Minister kati ngame Honorable Honorable Minister tamuteka ku mukyala Amza Sebunya oli mukyala Amza Sebunya muleke mu kiti kyali mu kimala ndi mu kisibo assalamu alaikum Rema yona joli bakuteke mu kiti kyojamu so munge kuyisemma tena pitamu sinawulira njala obudde bwakacha wa munfuna koyizo kuddira muntu chenjagala mfuna wato mfuna njagala mfuna kati gwotadde ekitiibwa kya Honorable kya Minister nokitaya kulema omuyimbi bonna balina fumba buyimbi balina kuba bayimbi kyogamba nti nze ZAM ontwala nga ZAM jangu otambuza akatobo gwe nongamba ZAM jangu tugende tulina kukola mulimu gumu era olina kuba omuyimbi onabeerawo wabeera wasinga kati oba musinga muki era kati ulira tunawulira ng'ayogera kati ulira Rema agenda kuba akasima Honorable Minister Nyamutoro nsaba appointment okusisinkana tewali buzibu ono naye bamuyambye kati olaba oyo omukyala Minister okusinkana Rema abamuyambye abeerawo ono abeera muyambye Rema so munene Rema naye simbosa Rema toddamu namugezesa naawe muleke bannanga atwala ofumbe mu maaso alabika akuwasa talina kyansasula bannanga abantu mbaleka nga ne batamuza obulamu bwabwe nga babwagala ntwala omukisa guno wano ku Tonas Media nze ne Minister ndabe anfaanana
akwaze musingo obunene kulisa mwenna mwebale nnyo mwebale mbagaliza bonna abafunye obwa minisita nga buli bapya honorable minister Balamu kyayagala honorable minister Nyamtoro Balamu honorable minister kiwayagaliza embazzi kibuyaga koze ki ene enkuba yazena yena kuba okujja Balamu yagiranga naye n'obuzibu obukyaliwo obumanyi buzibu ki bwa t-shirt tasobola gijjamu omanyi kye bayamfuusiza yamaze okulayira n'agamba nti t-shirt mweri mu mmotoka amanyi njagala nnyo ne sikoola oba nfuna flat ezo bwe nzira wali mu mmotoka tonoonyeza mu suuti noonya t-shirt kabuze kataja yayiriremu nedda nze magezi gemuwaga gano Balamu mwagala nnyo era ngezaako okumukopa naye akyannemye ngezaako nfuba neetegereza naye nze ŋŋamba bwe nti bagala suuti bagala suuti bali ababadde bakukolera t-shirt eyo bakole suuti y'ekikuuba ekyo nga kala yekolere suuti nga ya orange ngerimu ekikuubo kya white black and white kigenda kikola ki era tujja kubanga twanguwa mangu okurecognizinga mu Balamu waali oba mutufuna kubanga era nabo wavuddeyo esuuti giwaleese tewali minisita agirina wangi yazenge suuti yeka esuuti Balamu tobala kifu tabala nko kazanyo ne kafa oyo gayigola boyo yagambye yayogedde ne president era sawa yonna abaana ba Nuupu abazza ababadde nga basibe sawa yonna bagenda kola ki bagenda bata ye president w'abavubuka okitegeera ye minister ye minister w'abavubuka ye minister w'abavubuka mu Uganda ekintu ndowoozo kiraba mu Uganda tebane bamutane tubana oba wano mu Sazaria wano abula mu ki w'abavubuka ane Balamu konna kubala congratulations webanga sati ya kikuubo ekyo badde kikola ne kooti kola y'ekikuubo ekiggumize nkugambye ate kati gorooza t-shirt ya Balamu bakyagikolera wano yagamba ina radio zimanyi ziringa 6 investments ekidongo bamubuuza n'okyerabira ogwe mulimu bayiza wago gwe mulimu kyosobola kulabira mulimu ogwo gwe mulimu gwe naye honorable minister Balamu erinya agamanya zigambuzabuza tombonyaabonya wamma nyohalugaba simanya nyohalugaba saagala agamanya gawe bazibu nnyo kati Nyamutoro ku kyebidongo nja kujja tukolaganemu ku kyebidongo awo kati agamanya njagala mpulira kone ku Nantume waliyo minister Nabba bamuyita right honorable era ntegedde sabula bamuyita right honorable minister Nabbanja Robina osooka ne right honorable bamuzizaako abamu babadde babuuka nga bamanyi nti bamutudde waapi bamuzizaako kati babadde bagamujjako anti babadde bamanyi nti toshafu bwejja sandi balumbe ne bakuba amangasi bafa I salute you madam me too baby bamuzaako kabe ng'oli mufumbo ng'oli musajja Nabbanja bamuzaako bamuzaako nawe oli mufumbo naye nga twebaza nnyo tuli basanyufu wamu nammwe wadde temulina kemutuwa naye Nabbanja honorable right honorable Nabbanja bwe tuba tuzze nga Tronas Media support wekiri support kyakabi we need your support mwenna abazzeeko tubeebaza mukoze bulungi ate nga okwo kwe kusiima kw'omukulembeze wekiri be basudde genda ddayo okole kuba kola corrections ate nga nadda ate okola corrections ate oddayo okola corrections omukulembeze abaala abantu waayi kinakitereezeza awo oba oli awo ku mulundi oguddako nga bakukomyawo naye nga mwebali nnyo mwebali ddala owaayi ku mukolo Kenzo naffe tukugamba totwerabira nze siriiko anti oliko kali kagundi
busungu busungu bukutta kale nera sijja kujja busungu bukuluma side eri ne dikenzo congratulations okwanga obanga byaddala omanyawo tata kamunyo sitampu otuduwa byaddala bwe yamaze okulayira tuli aba byaddala obakazi agala kasente kajja mu minister ate amangu ago n'abaana balabe edduuka 10 balabe 10 obwakeredde twalabye bebe cool big size ngali walinga president Gagamel ngali walinga waliwo ekifaananyi nyabalese ekifaananyi ky'emmotoka MK ya mutonede yebale okumubo support bebe cool wabula tukunoonya nze sibalina kumanya abange tumulange bulanzi tukunoonya ku Tunazi Media bebe cool nawe namulabako gwe mugambe nti ku Tunazi Media bakola ki nedde tugende bugenzi wali kuguno batusulawo wiki nambale okati gende tumwaga wekiri bajita bati ali wali ekisasi kiwatule tugende tutuulaawo obana yanategeera agala kutumanyira nnyo sala kutumanyira nnyo weefuula akatemba desagala kwefuula buli totereera gonemesa olwotyo banga kisukka bamwajja mutoka ate banene kugamba abaganda bali bagezi ate ku kiswa ate menako situle ettaka ate olaba kwerina ogenda ate nga kweriri katukirabe awo bad black we yagambidde n'agamba mbu bannaaye abasajja ab'Uganda nze abaddugavu ate bayagaliza mbu yebukyabaawo abo bataano bokka abakamupiica bataano bokka nedda alimbyemu naawe yagambe bataano bokka bamwe abeerabidde abasigaddewo bazungu bad black bamwe abeerabidde yababaze n'abasoma n'amanyi abaganda as in culture abaganda as in black abawana abaddugavu abana-Uganda abasigaddewo bachina bazungu bayindi banakenya batanzania ate bona abaddugavu bad black tukwagala nnyo naye maama osabula nasombuuza nti ani yakusanyusa agala sinaga ntwaraganya wekiri totyanga otabukanga ompita batuvuma aba babiri tavumako omu naye nga tubaagala nnyo mwenna kubanga social media mugikuumye bagikumye nnyo mugikuumye kubanga kahampu kajja nga akasaaga naye kafuuse katabu kaapu nsi weekyo bannayuganda kasi bategeera ekintu manya kirina okukola kino omuzungu akita exaggerate kala nikona bana luzungu exaggeration tata yawayoko ku busente owange nawo agala yawayoko ku busente naye nga mwagaliza ekyumulo ekyemirembe mukama amumuze ne maama bonna bali wansi bonna mukama butali enfunzi enfunzi ebbiri zitu butali enfunzi zitwezi zesisinkana accidentally kituufu munatusonyiwa nti tulabirawo ng'enfu naye nga mama wange nange nsigala kyamwa saluti yebase Ramata waggulu ekisweka omukama akulamuza ekisebene bene byakusibako omukino mweno so omuntu tugenda mu kumusabira enkya dduwa mu kisiibo eryawo oggobero nokumusabirako omukama amulamuza ekisa amusonyiwa naye yakola ki tata wange ali awo Uganda yebasaawo wafa omanyi tulibega tebana bakampa tutulabira wano mu kibuga wakati banatusenza nabiki waliwo gwe nalina yawo nanewanirako nga bwabeera wano ekawempe n'aŋŋamba mbu temulowooza nti ffena tujja kuva eyo ewala gye muva wekiri tetuli bana b'Egganda awo kitebe naalya betukola ki babanazimbawo omwolo munaalagawa babamanyi kasi otwala mufu otwala mulamu tetwagambanga ffe tuli bawo mumanyi kyemwaga okukola kyemulamu kola alimo mugenda okugulawo mwemwino zizimbayo zimoolo babagezesa bosi wange sikugezesa okay temuzanyi naye nga munnange
abakadde bwe bityo Mungu bwabo tebabayagala tebalize naye nga kwesinsinkana accidentally naye nga walabye abana abasajja abakulu abbe mukibi wadde bayita bato waliwo ono omwana bamuyita n'erinnya ligenze sebo nga bali mu biteeteeyi baawula n'okwawula was it really kwawula necessary it wasn't babadde bafunda bufunzi it wasn't necessary babadde bafunda buki naye ate gwe noyawula omusajja omukulu paavuddeyo negamba nti bannaayo abbe abaana owerabidde nti gye bali waka mbw abanoonyeza school fees abavaako njogera egamba nti abantu bamu basiimuuka okay walabye abasajja nze babbe mukibi sakadde nawo nga sinnaba bekibi n'oyawula nanaanuuka sente no sente simanyi sente omuzungu kiyagiteeka mukibi yanaanuuse kuli kuba kunaanuuka teweyongerawo oti maama nze nakyalaba nakola nti nesazaala gye bali n'abaana Fangoni yabogeredde ebigambo obimanyi gwe mama Fangoni naye asobola butabogere olaba baakabira mubikire mama Fangoni yabogeredde ebigambo nenkulabira olaba akabira mubikire olaba mukutukidde mu ngalo nagamba omusajja omunene ow'ogubuto abasajja abakulu ebintu byabalema mu buto kakati babitandise mu bukulu laba bambadde ebisikaati bona balinga muwe abakazi ekitiibwa banaanuuse bunaanuuse basonyiwe banaanuuse babaloza nti it's part of katemba nga wagamba it wasn't necessary nayogerera oyo erinnya ligenze bannange omwami munene ali ayambala actually ekitete yayambadde kya red mumpimpi abampisi munsonyi abampi munsonyi naye nga mumpimpi ng'olubuto luli eno ene mabega enkula embi ennyo eri yasalawo bannange mwogerera abakazi nti balina enkula embi naye basajja wakula oli musajja mukulu yadde wakatadde mukatata wenona oyulise kuli kuyulika mutegedde tomunyongera namulabira naye nga nesika sente mbusebo babaddeko bayi bakola omuzannyo tosobola kuyulika tosobola kuyulika sika sente bajja kuweereza sina kasente bo busiru bazifuna dda kyogamba basajja bwe balina sente okugera kambateteyo okuyulikira anti omuzannyo gwabadde kwe kwabadde omuzannyo gwabadde gwakugaziwa anti babadde balina babadde nga balina kuno bayiza olaba oyinza okuba ovuma naye nga oluyimba lwono bamuyita sebbaale ofunye abakyala njagala sikaati etuwaza songo bete ngenda na sikaati bali balina kukola batyo anti omaze obasabula katonzengu bannange oluyimba lwabali lutuufu bali balina kwambala batyo baleke bayulike bali balina okunaanuuka ngenda na sikaati nayulika was it is necessary it was necessary twala it was necessary kwala de luyimba nganye de luyimba nga alina okugoberera ki naye bajja tuyamba bakateekereyo wali olabe naye ate basigaliza kubeera mu baana basomero basobola okukoleza ennyumba naye kati n'omukulu wajja nakujjuka nti akayitako akayimba ayi tekakolamu tebakakolamu nga bato okitegeera waliwo w'olubuto obunene mukwano okwawula nali nkumanyi kwa nga osobola n'okola n'okola ensobi nali mmanyi kwa mooti yekka osobola amati alesasala okwawula kwatetegeera yolwedde ali fani amati ali fani ye azininga omuntu etondebwa nga ali fani nga wenagamba nti otinga omuntu oyo I can laugh naye amati nomulaba yoseka naye kati abe muki osajja omukulu otuludde ngate onanuuka okutukira ogunogenda ku stage nga sayaga toddangulu kyemwatukoze bubi akakondo mwamwerabidde ate basiro temwayambadde kakondo katusobola kweba kakondo ate mukayimba ako tebayambadde kakondo bakoze bubi eddo ino okukona mukakawulika ebigwo byandibadde wali oba nfuna ebigwo byandibadde wali ebamanyi omanyi ebintu si byangu naye nga sente nzibu sente ekola buli kimu naye azilonga zoba etakutuusa okitegeera pakati abe mukiyita kyayunga ayunga simanyi ng'omumanyi nnyo ayunga simanyi kubanga okola akamodi ku stage ng'asagamba oyuliko webamba
okuzza okukwata obukwasa okuzza okutakalira bambi anabeeranga ono muwala twalabye omuwala yabadde mu kwanjula yabakuba dansi n'omuzungu muzungu yabadde amututte mu bazadde naye omuzungu bwe yagudde wansi ebyembi. Ani omuzungu omuwala? Omuzungu n'afa. Omuzungu n'afiirawo. Kibi nnyo kibi ddala. Naye omuwala oyo omanyi wawulira? Simanyi. Naye njagala kufa. Okyebuuza emirundi nga 10. Esereka nakwebuuza nti kigumu nakufira ate kisafiira kedde wenyini mu lujja. Kibi nnyo bambi kyeyaguddeko kibi nnyo. Katonda tagera nsobi Allah wato yamugerera. Okay, nga tutambula mpola mpola. Leero tugenda kutabula kasavu kanyama. Okitegeera. Tujja kwogerako ne kwaba abakyala. Abakyala abanoba abawoza omusanga n'omubuuza muwayi. Ennaku zino kikimbwa nze navaayo w'omusajja. Kikyate. Mba nti nali navaayo dda myaka mingi mitiro emabege. Kyokka nga alina akabebi ka myezi 6 alina akabebi ka mwaka gumu. Nabo tujja kubaleeta tubogereko mutubuulire anti leero kati asegwatsabula abasajja naye ng'ekyo weekiri tukisanze nnyo n'osanga omukazi omugamba munaye ate wakato wavaayo nti navaayo neno ngenza okuvaayo nga myaka mingi nnyo nga nanobadda lwakuba obadde ondaba nga nkyaliyo. Kati ogamba okimbuuza oba obanyumizaamu kulyanga takoonanze naawe wanobadda sisobola tamba nkolawo ki olomba nanoba ati ze mbiwuli kino olaba abakazi abakazi balina mente egamba lwaki abakazi abasinga obungi bwe banoba bo bagamba nze mbaddeyo bubezi mbadde nanoba emyaka mingi mbadde nanoba dda naye nga wendi alina akabebi ka myezi 6 alina akabebi ka mwaka gumu omubuuza ate kano omuntu omu yagera n'agamba nti alimba akatukira kantu akamuti alimba oyo aba alimba akola ki aba alimba ngamba atya juva njaga nnyo okubeerako example nga ntala kubeerako omuntu mulala example owulira kuba nange ndi mukyala owulira nanti toyinza kubeera mu bakyala 10 ndi mukyala omu njogera nga nze omu kati gwaleyo nga kikukwatako anti oyogerera abakyala bonna njogerera abakyala bonna abo abanoba ne bawuza baali banobedda abo abanoba naga ati nali nanoba dda naye nga ntudde owulira abamu nabagamba nfumba lw'abaana nze nanoba dda naye nfumba lw'abaana ate munanga abaana nabalekawa nze siwuliza nonsense mboba wagenze dda nze sajjako nabaana bonga tufumba lw'abaana sikawulidde ako we nali nfumba nafumbira mwana muntu nazo nfuna we nali nfumba we nali ngenda fumba wa migundi wa aji ofuza kanjogere wena we nali nfumba wa aji sagenda na mwana natya wajja weka nejja bwogu ati nange nakusanga nga tolina nange nakusanga nga abaana nabafuna nga tuli wamu gogo manyi bagole bayina zisimanyi mwana wange naye nze zaamu omwana wa musajja nsuwa mutala nidda mukwano ku 10 oligomu omwana wa musajja si wa mukyala tobingamba naawe owuli mamitona zisaka kunyiza nazze n'omusanifu program ojja nkubyemu akuntabula naye kati kamala okutabukira nze oyo agamba nti nonfumba lw'abaana tannanyigirizibwa okitegeera tannafuna kikola ki kimunyega tannafuna dde obulumi bwonna bwonna bwagamba nti nze olya emmere nfumba lw'abaana woolya waite emmere woofumba woolya tudde lw'abaana ekiro wakupiica mufuuba nkyogere nti okupiica it is not bad ndowooza ekiro mubaka wakupiica nkyani bagamba ntudde lw'abaana emmere waita wakola ki bolya nyiganga ko toba tonyize ate nalyoka owoza nze goni bwoba tutulekedde sente lero tutugenda kulya ate gwa tudola abaana katugenda abaana bale gwe tuula butuuzi gufumira abaana bale gwe tuula otolya akubanga wanobadda wanobadda ate tudola ki ate tudola abaana kati gwe wanobadda wagenda gyogenda ate wooli
omubiri we guli boda kana boda kola kina boda gikola ki gisese tulema nga wajjawo omutima ewantu awo ne gugenda then ne guno omubiri gujjeewo wa abakazi muli bazibu abatanafuna waalaga anti aba planning yo wasiiba oboolya omanyoti nkugambye nga tekinnajja waliwo omuyaga ogujja mukwano nga tegudiko munno kaninde bukye don't lie us about people waliwo omuyaga ogujja nga kaninde bukole ki bukye omukyala ng'anyiiza obulungi oba nga yavaako waya abakyala bano abagamba nze nalina nobadda myaka mingi kati bulijjo okolawo ki bulijjo nze olaba kangeze kunze kati nze weba mweyo embeera nga nze nga nti nalina nobadda nze zaamu MC ZAM enansana awo wennyini nvaawo nofumbirwa warala nengenda okuba mukwano gwange oba waffe okitegeera teri omuntu abeerawo nga talinaako bantu okitegeera kati nze singa okukuumirawo mbuka kukuumiraawo gwokya nti nenobadda naye nga ndiwo wokola emikono gyo wompa emmere wokola ki naye nenobadda kaŋŋende eri wano nkuviire mu nnyumba awo njo sinziira ntandikubula mu buki nze situla mbuno nenobadda nze sigumiikiriza ebyo sibigumiikiriza nze shiwolofu neefulyawo mu nfo kati omusajja ayinza okuddamu ekigambo omutunazi muli mu mbeera muli waka mukola ki nakuddamu nonsense okitegeera nomanya nti waatyo neswafumyaekigamba mbu nenobadda ate mba nkolawo kinga nenobadda ndi mwana muto nsiriwaza ndi musiru ng'okyali mu kupaakinga nga mpaakinga jogayo ngoye najja nakigundi kiramba ate mujja na kaveera nze nonja nakaveera nze ndi waddembe wulira nze ndi waddembe okukola olutalo nga ndi eri oba ndi waddembe okugamba kyavola b'ennaku zino babitereezaamu nina waddembe okugamba gwe nze ekifu kiri nti nakkoowa katugende mu kakiiko si bwe kiri oba tompaako bompaako ekitufu kikole ki nitujja tuulawo ajja kusinzimula emiggo mukwano anti oza otudde abaana ate abamu abasajja babeera mu muto gakimanyi nti wagamba tudde lwaki abaana ayinza okusabula emiggo giri gyona gyona nga omusabulira kyo mukazi tebamukuba totawana tokuba mukazi nanga abasajja bale abamanyiira ebyogo bimanyi mu mutunazi ogwo omulembe gugwo yeggwe that is you gwe takuba wali abalinga n'okumuddamu wooti agala kano kasooka omumenye nsonga mungani kati ffe tulina olukalikali takuba kano kakutula kano kakakuma bajja abansobolera Patronas Media kwetuli bajja abansobolera nze siri mwabo gwali eyo gamba otya nyombera wala abakazi mwina muli mubapa mutya naye awali wayambozizza nti naye mwami Patronas abakazi twakubeera kibannaye mbaagala bwagazi tomudamuna mubuuze nze naye abasajja batubeerera ki abasajja mwatubeerera ki toddayo kwedi muntu na musajja mbulina okoze okujjako okwefuula njagala ombuulire ate omusajja wayingiriddemu nti yayitira omukazi okwenyiwa omusajja akwenyiyisa ewaka tosobola nakubeera wadde olunaku n'olwo baba bategeera ennaku zino abakyala abasajja ennaku zino bw'alaba ng'ofuuse kizibu ng'anoba nga yeeyongerayo wakiri kye mbadde nakugamba togamba nno mpidde lw'abaana gwe okola ngono yakuviira nti sobola kuvaawo mpozi nga njagadde okitegeera nga njagadde nti kanviire omusajja tambuza obulamu bwange maaso netosogamba nno ntudde bwana oyongera ku bizibu tudde lw'abaana oyongera ku bizibu kyova olaba nange nanobadda oyongera ku biki kyeneewuunya oyongera kuzaala owoza waka waka kyembuuza awo abaana bo babazaala babaawo babeera walala babaawo tafunenga ate munne abantu basibu nnyo nkusesemu akensuso eyo embeera webererawo wetaaga ensonga ezo eyo embeera webererawo mbuno mwekyanga biki wekyanga eno otakayo ebitundu naye kiki ekireese ekyo ekirese eki kubeera ng'abantu naddala basajja busente bakazi obusente buno bumufunye busente ki obungaya mbwe natuula dda tekati gwe olina obusente sobola otuula waawo nyinamu akakaga kange nga nsobola gamba ndinda mmere ya musajja kulya kakuwaga naye ng'oyinkya kaggwawo n'ogamba nja kunoonya akala naye nga tongamba nno kantuule anti okanoonyeza wano ate olaba ndeyo ebintu mitunazi bye boogera be bana abakyala bakyatudde waka bantudde waka okyalina 10 kya musajja weyagamba ontudde lw'abaana mugende nonye 10 tambula ogende genda mu hoteri nonye mirimu genda tunde ennyanja genda mukuba tunde entula okitegeera ge otambuza obutambaala
talina kapita siwa mufuna katotaba wameka banne tuwe kitasoboka musumo kasitola gantu oyagala ne katonda manya nti we waddeyo ne wona kama tule waka ojoka abantu Tanzania mukubidde nogira nonuka ani amukubidde aliko simu sajja tayogenda n'abatunazi media yogenda MC ZAM tugenda tukubira wa onuka obwana masepiti kabwere otegera onyigira bwere tebiri namu wejjako wa yagenda nonya kalimu okole kati okutambuza mbere kuli mu capital lekanza ajikuwadde mulimu nze nkuwe capital kubazo anti ZAM saa ku mulimu otegedde gaimi jangu kyatandika okukola tatade mu capital wa bigere bino ona tula wali mulema n'abasajja abamu tebakiza bakazi baabwe kukola beba abasajja abakazi abakyayogera mu ntudde lwaki lw'abaana omusajja atusesera mutule mu kanwa baganya nga talaba tewali kikutwala mu maaso 10 nze kino nkiwagamba beba bwetuuka eri omubuuzo waayo n'awooza mbadde nano badda myaka mingi okangera bonaku ozongera kuzaala mbadde nano badda oba amagezi ki mba amagezi ki ogamba nti mbadde nano badda kubanga mama mito nazwala abasajja bagamba owomuzeego atambula nagwo ekya kirinde ngaki ngambaga ekyakuddusa kugulya omulundi siro okomyewo oyo omuntu abakyusiza otegera kifanga amanya abakyala mbalinako ekiruyi wadowooza abasajja nzola abasajja abakazi amagezi gembawa waba movies on nokwata step noyiga nti fulumya ennyumba bamitonazi twadde mabega abakyala banobye n'ebintu by'abasajja ne babitwala bw'aba akomawo takomawo nabyo ate nze mbakomawo okukola ki anti kyo kyenga busiru katwakuba nakubala nakujjamu amannyo nga ate wadde mabega kyegamye nti ekyakundubasa kigenze abasajja balabika balabika kola sente nawe watabalabe kola sente obulamu butambule nga wawubala kola sente obulamu butambule nga wawubala sijja sikuula fitinaawo sikuula jereke kola sente obulamu butambule nga wakola ki nga wawubala baganda bange abali ku live mbagala nnyo gye bali abaana mwami tonazi nga oyina ennaku yonna sitosazikuta nakuba essimu nagamba hallo baby oba onfuna kigambo kyokka baby kikuliisa emmere sepe kino ogimalawo naye dictionary bagikyuseemu bagikombe bakyantala nze ebya baby nze sibitege baby asigala befe tibya baby kale mtuta boju boju nze nana bampita diiku diikula diiku nga ZAM mmanyiddwa banayi munsaasire kyendiko nange sikusaasira bamama nange talina buzibu talina bulemu nina obulemu ayogera naawe bakusaasire mu kiwa ndi mulema kyenjogera ki kino kiwulire mwami tulazi muleke kumanyira abakyala mbukubanga wamuwasa naye notegeera kino abakyala mbikula amaaso ve waka genda otambuze emmere tolina capital genda mu kibuga otambuze obutogo nze bwenjogera kuba bwe natambuzanga butogo mu kisenyi owulira namala nenfuna capital owulira naye nga ne waka Mr. Jali oba onfuna nebino ebintu byokwatagana byebinyuma nembeera nga mukwatagana binyuma naye okubeerawo akomyewo tulina nabafe abajoga atandikira eri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu okitegeera nagwokukuba toba salamu ani agiddamu kuba nagiddemu bambi ate gwekuba endobo nkugamba ogambye abakazi tebatuuze waka obutayagala kukola ebafunamu kulumika amasimu gaki gabasajja kale mugaveeko naye gaveeko nga tokola gaveeko nga tokola tegasobola kati tukola ate kati nze yange evuga ekuluma kati nawe okola bagivuwako bikubya halo MC ntuwanjise obadde ogamba salamu alaikum ozijja okukoma bagamba giraba edduka nedda kati ogamba evuga edduka bwevugira wano ng'owedde odeeri 10 naye omusajja weeri 10 naye bukasobera nga tukola esimu bweba evuze lwaki nsituka mu kifo anti ogaga abasajja laata obulumi bwe obulumi bwobuteka ku bantu nga temugamba oyogera na mukyala temuli makulu muteka mu bantu obulumi oyina noyogera nogamba anakola kiwano wange kyoyagala kuŋŋamba woba onyize nnyo fuluma bwosokoleke kyoyagala kuŋŋamba naffe nammwe mutuleke kyoyagala kuŋŋamba nti kyogamba ono gwe boyogera naye baki nze bwabanga okusajjalata aba mukyala aba mukazi kiri kira kiki kinze kibuuza mba mukyala kati kiki kakati gwe kwata essimu okujjako okwerumya omutwe
kakati goraki kati kankubuza akabuzo mu mutunazi bantu mwine bubiri singana lyaffe akote mulaga bantu mwine buba okime mu mutunazi so kwagala abakyala 10 nensigalawo onfuna watonfuna turera nkubuuza omusajja asobola ati nze sisobola ngamba osobola omusajja gwe okwagala abakazi more than 10 nenze nekimanya nensigalawo naye kati gwe n'otegeeza nti mukyala wa alina omuntu gw'ayagala naye nange n'osigalawo uliriza that is the end of the topic nange nenkimanya nti osigaddewo kitegedde osigaddewo nsula seebase nedda kubanga mba kimanyi mukama abawa talenti y'omumwa mba kimanyi omutwe sirina mukama abawa talenti y'akalimi wulira mukazi wulira ku mukazi kyegambo kitegedde nkitegedde mukama abawa talenti mukwano nsonyiwa mukwano nedda olaba ekyo kati tojabaga mundu gumu oyo twalako omwaka oyo mute ampe agumize oyo mute ofubako omulala naye nze omukyala nenfuna omusajja owulira nontegera nti nina omusajja ng'omufunira waani kyenkugambye kakati gwe obujja busituka increasinga mpaka mbire sisobola nakuddawo ate obononawo kinga ofunye kakati gwe lwaki oyagala be10 lwaki oyagala nonnima kya nentuula mpozi byakyuka n'abakazi bawasa basobola nawe tola bazali tulabye ambuulira saagala naye kati akatu kemuwulyako kemuwulya obubi mummwe kemuwulya nkabattaako ngaomukyala ayenze nawe kawulye nti omukyala sobola kukawulya nga nawe olina omutuukaki naye tuvumirira obwenzi wa nze sibuvumirira wanyi bubi komanyi kiyinza okuvaamu ki kutiŋŋana oyenda ku muto ku mukulu batugamba abantu abakulu bakanya obwenzi bwali badde bubi atekata obwenzi bubi si bubi kuba olw'ensonga ffe bubi nabamu bubi wuli abantu abamu bali eyo bubayambyeko kubeera oli hajjati ze ndi hajjati akkiziba nnya katoli yakumeka eja toli gwesooka kati ziri endala zezimanyi omanyi olutalo lwe zezimanyi saya kumanya simanyi nakumanya batugamba nti haki zituula nayo ekiseera nezituula wamu zonna nezituula wamu tasirimu sasa batuulawo mbanyagalawo ti bano baganda bange sibamanyi balina omuze naye munsaasire besikiriza naawe omuntu gweni naye si mwangu zene besikiriza oba owakanya ddiini eddiini sigiwakanya naye baganda bange mbamanyi anti oba owakanya ddiini kasita ogamba nze sijagala eddiini edda kuba ina obujja senga eddiini yaliwo eddiini weeri tebakazi bala naye obujja bundi bwali baddewo naye obujja bukuluma nga gwe nnamba esembayo nebukulumira bano bosanzeewo nga tuyagala bano bonna baveewo asigaze eggoomu naye nga bakoze eki wenavira ku kigambo obujja olabika oli munne wa byantalo yagamba mbu mannaye naffe mutusaasira abakyala abasiraamu naffe tubeera nebbuba namba ekiki obujja buluma nnamba esembyeyo ng'ebulumira bano abana abasatu bali waggulu naye nga wokunafa ng'afaaki abakatonda bakolamu ekibambe basajja mulina akantu omuntu aswala crazy saagala gwa ddalu kati ndi muswawu ye stress esooka mu nsi muno kusajja na mukazi biyita ebi si stress takulima muno sente ekya stress nedda mukwano musajja na mukyala sente yakubiri si byangu n'akamu naye mbona omuntu dde lw'abaana mukwano abaana tewajja nabo naye abakyala muve mu kubyokutulimba ebyo bimuwoza nti mba nanobadda myaka mingi sobola kubeerawo kindebeza mba nkitegedde tambula butambuza ogende gwe nategera nti osobozesa jangu nnoonyi baba tebannanyiiga tebakulimba wamma baba tebannanyiiga omuntu ofuna ekikunyiga twali kyogamba nti bulijjo naye nanobadda ate ngaoyanga kuzaala yanobedde azaala yanobedde takola ki mpazi nakirala kyasobola kugamba nene nobadda ate kyenagambye tosobola kubulako wobeera genda ononye omulimu otambuze ommere otambuze obutungulu otambuze ennyaanya nga wedde omusajja webaka naye baga bijjana kuvaawo mpolampola nene nobadda omukono guddewo obuto kuba wona otandisa oyingiza ebibiri naye abakazi ng'oli nga yawoza dda nga yawoza nene nobadda bwavu bwavu obwavu bukwogeza ebigambo bajja kukuwarabula bampalabule obwavu bwogeza ebigambo mukwano oli waka tolikola
nze nano badde abasajja namukola kuwadda butakola genda okole mwenna mwenna mukomyewo tulo oba nfuna mwenna mukomyewo tulo mwenna mutuule ku mmeza muli akamere mbona muva kukola nembozi zemunyumya mukwana ejja nembozi zemunyumya ejja mwenna muyinamu bina naye mukola binyuma naye genda omusajja ng'alinga essaaniiko kuva ku makya yagomera essaawa alinga omugugu kulabamu abakazi nga babikome bimeka saagala nze sifa bannamutuka b'omuntu abakazi balaba edduuka akuva eyo nasooka nakutunya nga alabanga ekizibu tokola tata gundi akaleega tata gundi munnange empale tata gundi munnange ez'enviiri nane bw'aba ayogeddeko kale mpola bulungi obugamba kale kubogola singa okuluma n'owulira nga ennaku ekutta tannaba nakubikuwa gwe wennyini ali waka mukyala mukulu wabula akka ey'okubiri mabega esonzi naye haki erabika zikulumeeza saagala osaba obusiraamu bukyuseemu tebusobola kuba byawandiikibwa kyaggwa naye obusiraamu bwaffe bwabawa obuyinza akemmeka naye alina obusobozi oba nfuna atalina busobozi teweerijja kuki ku baana b'abendi tebaleetera nnaku ku mutima kubennyamiza kubawuliza bubi saagala agamba kyeyinga obufumbo mpaka kuyisibwa butya bubi akotakali omufumbo kufuluma bufulumi saagala bannange nakazala nziridiya tubeebaza nnyo mwenna abali ku live awo naye musigale nga mutaapinga ekintu kitambule mpolampola musigale nga mutaapinga tutambule mpolampola tulabe ekintu kitambula kitya tutambula waliwo n'abakazi abamu mu mitonazi ngaenyiini akutamya ewaka teranga abasajja anoba awo yogerako tomalanga abasajja anoba bangi nakwatamu enkwezi 3 n'agamba nze okuyemba n'omukazi oyo kaneyongereyo lwaki tagamba tuddala abaana bange ennaku zino waliwo n'abagenda okukola tebadda lwaki tamugamba lwaki tagamba n'omusajja aligambye tuddala abaana bange benakola ki benamuzaala mukuba olwensonga amanyi yakuwa ssente ate kati omumanyiye oba onfuna kati yakakwatamu engozi omanyi nti kati ogenda kufumba ng'oli nange ogenda kufumba manyi lwaki ogenda kufumba kubanga ebintu obitegedde mbitegeera ti omukazi mulabe edduka n'omusajja mulabe 10 kuba kudduka kwa njawulo dduka mpola naye 10 lire abalire musajja mulabe lire omukazi mulabe dduka mpola naye mulowooza wadde weewaawo embeera mu ggwanga muno ekwatiddwanga bweyagala n'olowooza nti Katonda ye teyakiraba nti ekyo bwe kirina okubeera ekiriwa nti omukyala alina okubeera n'omwami omwami alina okubeera n'omukyala omwami yawasa wadde mutugamba mu mbiriizi zammwe naffe tukimanyi tuva mu mbiriizi zammwe tekitegeeza mbu wemba nava mu lubiriizi lwo nyiga menyamenya nga weyagala menyamenya eno libbata y'abakyala yetunyiriza okusinga edda libbata y'abakyala laba bannange kyeresa buli avaayo gwendaba anyirira figa ennyambala sabule tugende olwo lwaki tebaluyimiriza nga bayuza batya mutumalola mutuveeko kola mutuleke mwena abalabi ba Tonazi Media wali wonna mbagamba nti liberty gikozese nga wena ogikola ki ogikoze mama Tonazi buno bulamu butono tonyigiriza mwana wa bendi but this is life tuyita mbuyite nokwata mwana amufumbira bulungi nnyo muwasizza embaga okoze otya bana anteira oba tamanyi kulega mabeere kyogamba anteira tereza ku onansonyiwa mukwano nenenge eddene naye tobulega bujamu anteira oli mwana abakyala mwine ebizibu bingi temwagala kulega mabeere temwagala kuyonsa banango tebalega uliriza temwagala bingi mumbebeere lijja kusigala lijja kuja kalenge kajja kulikadiya si kyekyo banalongo tebalega ateze ninalongo nana wenamalabye nenakumukalinga abakazi tuveeko si muto si mukulu katwaba anteira bambi yatuuka naafuna embeera nemukwata egyo wategeera yassaalonga ne mamafiira okitegeera naye bambi kanyabo ne kamaani ne kaddayo mu bufumbo ate kakole ki ko munnenge muli okusajja yaddayo ndagala mafiira yamukomyawo mafiira neddagala lyamukomyawo
manja gwe nze nkumanja kiko omukyala wamutuukirira dda kati gwe olina obuvumu obutuuka yeeyo mugambe nkubanja mugambe nze nkubanja kuba ne bawa omulimu baba fina tukubanja mbu simbu tumubanja twakola ddala mulimu oguli omuggumivu watwagula abamukwano oba tukola genda bugenzi mugundi mu subscribing otulaba kimanyi otulaba otunonyole woodi osoka era abeera yeewuunya naye bana abaana mukama okitegeera naye abakimanyi nti tukoze tuba tukola mafena tuyamba otwanguyire nga weyanguyira tukeereyo ku sande fena tuyita mu kamera kamera tutuzitya kamera tuzibeera mboyisa tuyita mu kamera nafa tuwere mu kamera tujja twefuyango no gwe nawulidde efulidde mububuka bamita kakano omuwadde emmotoka ate ogimugjeeko banne abantu baba bakimu amitonayo owadde omuntu ekintu mu kamera owulira behind the scene ate okoze eki ogimugjeeko owuyagala bampaane naye ebyo bingi zam MC ZAM ebintu ebize bibeerawo tulabyeko ne ku mikolo ne baleeta traka ya creative soda compound yonna nejjula soda bayinza okuba comedy babamanyi baba ne comedy waabwe mbufumbo kamera kasita evaawo nga badde yabeera comedy bayinza okuba bakoze kamera yabe nga bagala kamera naye omuntu ena omumanyi omuntu akusamisizza omuyise omuntu nazijjangu nkubwe abasajja bwe bajja ekiro muzeini bamusaba soda oyo nga bamanyi soda alimu sente mpitirivu biki byokola nedda zikakuba kamera bw'aba aleese ekureti bbiri za soda zezo zennyini zebaba bakola ki baba bagenda nazo baleme gamba nti mbwate kino nedda bagala bampaane ate bamuwaane tibana okozawo kinewo kikumbe byonna byonna byakulimba toddamu kuwa muntu kintu mu kamera omuyise mu kamera MC ZAM jangu bampadde ate ompise mabega mukyajja mukyala nze nkulabisizaawo enkeera enkeera mu kamera jamu mujja mujinkwate timunange ABCD yampadde bintu yakoze ki yagenze jebingi jeko n'emmotoka bazigabye n'emmoloka ne bagigaba ekisumuzo ne bakiwa bambi n'ovumbisa omuvubuka n'ovumbisa bambi sorry yakuvimbisiza ne yakuvimbisiza mu kati weno kankubuulire sayimo producer ajja kateka ajja kalaba gwe kankubuulire bamwita kakano akavuka kitaka kano yamuwadde emmotoka bambi ngera bali ku UB what mu bantu nyene people excited banna bana bawulye essanyu and over that day komyawo ebintu byange ne sente zange vana kwekyo tulabyeko n'abakazi abakazi n'abeera oli n'abeera ng'omukazi oyo gwafa naye n'agamba ono ŋŋenda naye olumala okubeera nga amufunye amuggyeko byabadde ayagala ng'emmotoka enkya bano bawamba mpambe bagikulampingira eyo bagisanze anti kati abalaba abo anti kati atawo ntutte mugundi bbiri byonna byebimu ndi kuba n'abayamba n'ologa nti onyambye bagabira mu kamera kati abaze kuba baagala bamanyi katemba w'omukwano katemba olava bamuteekamu nnyo katemba bakirabe abantu bangi nnyo bagabye ebintu naye nga tebabigabye wabale nnyo nodda ate mpa emmotoka olowooza bakuwadde naye tebakuwadde bannange mulekeraawo temuzanyira abantu ku mitwe temuzanyirako bantu ku katemba abantu balina ebirowoozo byabwe abantu balina ebizibu akutemeraawo naye nga tubagamba nakalala wawulidde abaana baliddeyo nasana bannange baana mmwe mwami tonazi tatawo wagana okufa si lutalo oba wagana okuwa ettaka lutalo nedda kuba takuwadde atunze nobala atunze wakiso atunze katooki atunze wa kati mpasente tonnabalabako abeera mubbi omusajja namugamba sente basi ziri mu bbanka jambi yapwa eyokubiri pampa akufa kati oba ozifunye bannange ate buli akikola gyakisasulira tasobola kutta yatawulwa ssente bannange kibi nnyo tuganye bwavu bungi nnyo naye mugambe mpolampola bamussa omusajja olw'essente aganye okuwa ssente yatunde wakiso nga gwe wamugulirawo bana mugende mukole obutayagala kukola n'abaana babbi mulekerawo bubbi genda okukwata nojja nobbe wammwe gobba oti ewammwe ewaka bannange mugende mukole kyeŋŋambye nti obutakola buki
Tronas Media kwetuli etubagamba nti ebintu bwe bito bitambula naye nga bannaye buli omu genda okole buli omu mulembe gwa kukola n'abakazi mugende mukole abana abalima bakola balema imagine omulema wakola gwo omulema alina amagulu abiri waliwo omwana abeera ku social media okwo ku TikTok simuva musajja mukulu bambi mulema naye abeera mu mazina abasobodde ne bakola kye bakozeewo n'abeerawo omulema gwenda ba social media okwo ali DJ olaka akoze bigere omusiri gwonna agutuningira ku bigere kasema wamumanyi akutuningira ku bigere nakuba ekyuma ku bigere ebyo imagine omulema wafunidde amagezi ago naye gwe omulamu kati manya nti abakuba mulamu nga yina mulamu yandibadde kizibu tukugamba nti munnange tereera kola ekintu ekituufu mbuuza akalowoozo nkiggale mbuuza akalowoozo kange olina akalowoozo nkalina genda mu maaso akalowoozo ka leero kagenda ku bantu abagala okubawa Antonazi nenkunyigira nnyo onyimye emitwalo 2 onfuna nanjagamba halo mama Antonazi nti sindika emitwalo 2 sizirina nongamba zirinawo oyo mpalana endimoti 2 yakola bogikola ki ogirina mama Antonazi nanjima emitwalo 2 kati bwogikubulidde agisaba banayo okwambala obunene obuwanvu size sente temutumala kuba temutukubya mugaba tukubya emigo banange mundeke guno mbirange simanje nabudda bana muntu okambana ni masiru talo tendaba yakutenda bulungi ngweno okambana okola ki nonyirira ne kati gono nga nti empaya emitwalo 3 ne gamba sijirina nona towana munno genda kwa niyo muntu tene mwade binga nawe ne mu 5 nenga tena mwade 2 nenga wala yo fenna ndowooza abalabi baffe mubitegedde tubeebaza nnyo byonna bye mukola naye tukugamba nti toweerabira amanda ga Kidas Chako banoonyeeko ojja kubanga manda malungi nnyo ate omuntu ayagala omufaliso genda ali ku Tronas Mart Store ojja kubanga ofuna omufaliso omulungi ate gwa ayagala kola embaga bakadama mwena buli bwokomawo oyagala kola mbaga siba kibeera tiba mwagamba genda wali ku Green Card Gardens osobole kubanga omukolo gwo ogukoleraawo parking ennungi buli kimu kisobola okubanga kikukolera nga wakibulira nti Green Card buli kimu kya green omuddo guli green buli kimu green bana yakafa bakola bulungi nnyo omwami yakawumba mufunze alina omukolo gwo birthday party baby shower meeting biki byonna jangu wano ku Green Card enasana buli kimu kijja kuba taratibu yes osobole kubanga wefunira ekyo kirungi kyowetaaga awo nno ndowooza olina sensibula ku bantu bange nakamaze dda akalowoozo simbula tumira tugende abantu bagende kulya ssente tumirako abantu bennasana mwena lwakubeera luwa bensoto bwempisaamu mbatumirako abantu bennasana mwena Ruth watunda mana kutumiddeko Betty Beauty Salon Asanis Boutique mama ali mawa matoka awo mwena mama Mike Carrere mwena mbatumiddeko ntwala kutunda juice mu kisibo kino gwo kikubikirabika kuba musana gubale gukitwalaganya ntumirako abasibi mwena buli manti asibye nga wallahi asale stwala 5 buli lunaku inshallah Allah akikubalire MC ZAM nasana senior driver mukutambuza obutogo nyumba ku nyumba she wall of nefula senya taxi emunga na sente zange tumirako ne wonange Simon ali mu control room ne boss wange mwena bye bye. Okay, mwebale nnyo mwebale ddala nange mbagamba sina binyinza kuongeza omuntu baba yefuula ayinza n'okuneefuulira nga nkyali wano naye nga tubagamba nti mubeere bulungi mweraba. Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso.